mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewannakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byendi mu kwogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo, tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna baavaayo babasuubizanga Yasini Kauma Samuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Franka, twamusuubiza ntumugamba Frank kye tusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tufudde, tuba tuswaza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kye tusobola okukola kwe kubeera integral, kye tusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakiso mwekka kati mwe benkwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi otya, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza bantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetaaga kukola okujjako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki njabagala bakuutiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeeterako information naye nga beŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubuleeta information naye nga bakuwaayira. Naye bwe nafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe, mumanyi lwaki ekulaakulana. Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi gye yejjayo yekka ne yeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddizeyo nga ye, bamusiba mayisa oba akalabba. Wane waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemu, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe, oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive, mugamba president agenda byogerako, ye nja byogerako, oyinza obikola n'otobyogerako.
mwenna mumanyi tiwesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda ti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna, yonna bonna bamuguddeko nga bali omukono. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo atamba wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa, govaayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera beyeegabira miliyoni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku, naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya, nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nenoonyereza nenfuna evidence, era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna, aba deputy president bonna, abakulembeze b'ekibiina bonna, omuli leader of opposition, omuli secretary general, omuli deputy secretary general, n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo, nga bwe nakola nga bampada information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo, abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'Olowe Kayunga sente bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza, era ne tubabulira ekyokola sente muzizeeyo, abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nafunye information nti waliwo be bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze abo bonna, era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno, kituufu sente zino twagenda ntuzegabira. Sente meka? miliyoni 500,000. Ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddeyo nga poliisi yoke wadde ekikyamu, era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddeyo nti leader of opposition anajja mbu yanazifuna. Nedda, wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi, siza abaaliwo siza abaasookawo. Buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basibu ne bannyabo kyabuwemu, ekyo kikyamu sikanya nakyo. Era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange, ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3. Okusooka kwe kuzaayo sente z'omusolo, ekyokubiri kwe kwetondera Abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe, pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabalimu emibiri. Bino mbyogera ku mukulu munnange, naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP, eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita, babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Naye kakati tubeere decent, tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzoogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulire komishoni eyo yetondera abantu, ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ebikyamu, pozi nga takoze kikyamu. Naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa, so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala obategeeza mu abantu bwe bakisona ddaamu, abantu ba wano baganda bannange, mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya.
bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe, ne batuyita abalyake, ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi